kubanga asula bubi, tayina kintu kyonna kimuyamba mu bulamu. Okusinziira ku yagamba kabuyonjo bagimusalako tebakyagimuwa. Kati bw'aba ayagala okweyamba asima bunnya mu kisaawe, ekintu eky'obulabe ennyo eri obulamu bw'abantu. Ffe nga LC amateeka gakole, kubanga abantu bombi ba mugaso nnyo gye tuli. Mukyala Kajoyina Zainabu ne bbaawe balina kampani ng'ekola migaati awo, yayamba ekyalo kino, waliwo beekeeri n'abatuuze bonna. Ate ne Wagagayi kampani nayo ya mugaso gye tuli, kubanga ewadde bannayuganda emirimu abatakka wansi wa 2,000. Okusinziira ku mirimu ngeri gye gitawaanyaamu abantu, bw'ofuna omuntu naawe abantu bo 2,000 emirimu, ekyamazima toyinza mubuusabuusa nti akuyambye. N'olw'ensonga eyo abantu bano bombi tubeetaaga. Mukyala Kajoyina Zainabu mutuuze waffe tumwetaagira ddala. Newankubadde nga akaseera kano amaanyi gamukeeye, naye yali atugasa emabegako. Ate ne Wagagayi kampani naye tugyetaaga. Kakati nawe tusabire ebitongole byonna eby'amateeka biveeyo mu bunnambiro bitaase obulamu bw'omukyala, kubanga buli mu matigga.